Wona osinzira okubeera ng'otula byonna byokola nkwaniriza nnyo kubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwazizza bakugobye ku mulimu bakubbye n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyanfuna musomesa mukugumbya ettaka mukugumbya obuwangwa munnabyafaayo Ssentamu buuza abantu banyawo ne basseba abatulaba era batuuliza jonna gye musinziira mbalamusizza naye kojja wange sijja kukawa kumuwabula nga buli lunaku nti abantu tebababuuzaako babuuza so si kubuuzaako eizo oleka oba obuuza so wakati ekyo ky'Oluganda manyi ennyindo ye wadde musajja yeddira nkima naye ennyindo nange ndi Muganda nange ennyindo nagifuna mu kweri ajja kugiwolereza agambe mbu ne yasa Edward Muteesa naye yali nsongovumu katono naye kale bwe batwerimbikamu naye toyina kyakukola banyawe ne bassebo yonna gye musinziira mbalamusizza mbebaza emirimu gye mukola nensaasiramu abafunye ebizibu ebitali bimu ate nensanyukirako nammwe abafunye ebirungi mu bulungi tweyanzege Ssewandagi akakiiko k'ebyokulonda kakkiriza okuwulira okwemulugunya kwa munnamateeka Ivan Bwowe tekakkiriza bukkiriza kateekwa kuwulira okwemulugunya kw'omuntu yenna Pulida Bwowe mwayagalira abeesimbyewo beyeesimbyewo nabo bawandululwe bawandukululwe mu lwokaano asigalemu ye yekka Pulida ono agamba bano basaba Nakawa okuvuganya mu kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Nakawa Division West akakiiko kayise bonna ebbaluwa ya Pulida esoma petition against the nomination of the candidates for the elective position of Member of Parliament Nakawa Division West Constituency Kampala District. Please find attached the above complaint made to the commission to which a response is required of you. Please note that the said complaint will be heard by eno yali electoral commission kati onaga nti constituency bali gye basaba teriyo oba munnamateeka oyo omumanyi ekyokubiri omusango gusobola okusalibwa mu musalo bwetyo nti eno constituency gye wasooka osaba teri bano basaba Nakawa West Constituency ekimu ku bisinza okunnuma nti munnamateeka yawaabye omusango yagasomera Makerere gye ngasomera ate yaliko ne good president wa Makerere kati simanyi oba olunaku olwo basomesa yali yeebase oba yali luddawa oba ali luddawa ennyingo ya ssemateeka eno ekikumi26 akatundu akokubiri oba kagamba akatundu akokubiri in adjudicating cases of both a civil and a criminal nature the courts shall subject to the law apply the following principles. Substantive justice shall be administered without any due regard to technicalities. Nti bw'onobanga owo obwenkanya tojja kugendanga mu bukolomoni obwo kati mwami Bwowe ayina kye yeerabira Electoral Commission abantu be yali ewandiisa yabawandiisa nga bannakawa West nabo bennyini abeewandiisa constituency gye baasaba yali Nakawa West kati okubanga yali Nakawa West West direction nti East West South kati ekiri ku mpapula ye kyakomplainingako kiri West ebyonoonese eyali badde garbage WASTE kyekiri ku mpapula kati ye kyayombera kati etteeka libuuza nti bano abaali bawandiika ne be bawandiisa bo baayagala kwewandiisa ku kyalo ki lindako ku mpapula za East kuliko West WASTE ekyo kyawaabira kati kirabikanga ku lulwe ko tekuliko West kuliko West 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 Kasasiro ne West direction obukiika kono oba obukiika kono bwe buliko kati ali mu technicalities etteeka libuuza baasaba okwewandiisa nga bakandidate baasaba wa constituency gye baasaba yeeriwa nti Nakawa West eya WEST
so eyo technicality okuba nti bakubanga tewaliwo constituency baita west ateriiwo naye ekyamazima singa badde oba bagiwandiisa ng'eri Kenya ng'ekigambo kyogera katugeze Mukambani constituency nga muri sonda kati ninyo Munamateka Ivan Bowe aka Pulida Bowe adukidde mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ayagala kawandukulule abantu abalala 7 bavuganya nabo mu kifo ky'omubaka wa parliament wa Nakawa West era kalangirire nti ye Bowe Francis ayiseemu nga tavuganyiziddwa yagenze kwonna bonoonyi biseera mubayagala bawandukulule okay abubumba labi naye kati njagala ensonga waneeno Bowe agamba nti bano ekifo kye baasaba tekiriiyo kubanga bo baasaba Nakawa West constituency ng'ate ekifo ekiriyo ye Nakawa division West wadde mufu tobadde mutufuza honorable commissioners. These submissions are presented on behalf of the petitioner in challenge the purported nomination of the first to the 7th respondent for the parliamentary seat of Nakawa Division West constituency. The gravamen of this petition is stark and fundamental. All the respondents did not in law and in fact submit nomination paper for the legally existing and gazetted constituency of Nakawa Division West. Instead, the respondents submitted and their respondents' agents erroneously accepted nomination papers for a different named legally non-existent electoral area Nakawa Division West. Kichino ekigambo kicho kirabe ezo bili osoma bya mawulire kati nze nkwa submission za Bowe zennyini okay eyo yempaba yawo bwe kati bili bibyo ekigambo contention yagamba eri ekyagamba kichino wano kitunulo kirabe named Nakawa Division West WASTE atenga agamba the constituency of Nakawa Division West WEST so contention eri ku kigambo West yejaliko kakati simanyi oba yezize abo bamawulire bamwe musavuwaza no Barunaba ya ngade ku page ya Barunaba mukwano gwange tatera kuba na muziwe naye ekyo kya kugambye your petitioner Linda konjagala nonye Nakawa Division West constituency having been duly nominated on 23rd October 2025 sebo nzezeni na wano the submissions za Ivan Bowe zigamba in the matter of nomination for member of parliament for Nakawa Division West constituency held on the 22nd and 23rd October 2025 Bowe Ivan petitioner versus Nasasira Hape Burora Herbert Anderson Okuye Felix Ephraim Okuye Felix Okumu Vincent Norbert Senyonyi Joel Besekezi Chambade Wilberforce and Rwamiti Apuli petitioner submission eyebade introduction bali ba submittinga Nakawa Division West WASTE yagamba constituency gazetted is in Nakawa Division WEST. That was a typing error. By who? That was a typing error. Ere misango mingi nnyo ejanukula egisobola okunyonyolera singa babaawo typing error mu biwandiiko etteeka libuuza anti ku nomination forms ezabaweebwa electoral commission kwe kuli ekigambo Nakawa West tebayinza kuba abantu bonna 7 nga bebewandiikira ebintu byabwe ne bateekako Nakawa WAST. Ate kati Bowe yezize ziriko ki? Sizirabye naye nze ndabye ki? Ndabe submission zize kati copy eyiye simanyi kiriko ya Bowe simanyi kikola ki? Ne Bowe naye atuzanyidde simanyi kiriko naye kati Bowe yagenze just kuona kotiza Daina nsonga talina era guno musankoti egenda kugugoba soko demo somete kalika contempt of court onosoma teka wa Uganda waliwo oba technicality without undue regard to technicalities vuno bukolomoni kwe kwaso bukole 126 to E
ye tugamba nti courts bwe ziba za administering justice teziyinza kugoberera ki kugoberera bukolomoni obu technicalities obo kubanga ebadde West WE bawandise West WAST intention nsonga intention y'abakakiiko k'ebyokulonda alabyeyo constituency ndala bano gye bacampaigningamu nga si eyo gyayogerako balina bakandidate bano nga bafulumye ebweru wa Nakawa West ye gyagamba nga bali walala akakiiko k'ebyokulonda bwe kaali kakkiriza road map yaabwe kwe bagenda otambulira nga bakola campaign zaabwe kuba bonna kaabawa road map kagigaana. This is an error that can be corrected. By who? By EC? By EC. Naye katokiraba nti kisatizza Basenyonyi bonna babadde mu kakiiko eggulu. Anti omusango bwe guba musango era bw'otagurespondinga akoko tyetwala nti byoli byayogedde bituufu. Naye kati guno omusango tayinza gumala. Ogambye akawaayiro namba 1262 kagamba in adjudicating cases of both a civil and a criminal nature the court shall subject to the law apply the following principles. Substantive justice shall be administered without undue regard to technicalities. This is a technicality. Tekiyinza kutumalira budde. Boy Ivan is just wasting court's time. Kati ewaffe kankuwa ekyokulabirako. Etteeka lyagamba nti batondawo constituency empya. Tebajjawo constituency enkadde. Era etteeka terikkiriza kulineminga constituency. Ffe waffe batonda constituency empya nga bagiyita Nansana municipality. Ne bajjawo Kyaddondo North. Etteeka terikkiriza kukola ki? Kugijjawo. Baali balina tuwa constituency ya kubiri nga bagiyita Nansana municipality ne Kyaddondo North nekola ki? Nesigalawo nga bolabe wabassemujju Kyaddondo East ekyaliyo. Kira municipality we. Ne kira municipality weeri. Bagenda bazisala busazi bagala okutondawo yeriwa. Nti era Kyaddondo North ye Kyaddondo East tebagikyusa basigala butigazi nga balina eminzi ne bakirekawo. Candidates nominated. Ekyo oversight teriyo candidate yalina kitunuulira ku lupapula kubanga empapula zino forms nomination forms zijja ziri typed. So zinaako control. Kati yayinza okuba yakiraba ako n'akasazaamu n'awandikawo ekituufu waggulu nga munnamateeka omugundiivu. Anti kati yewe abanga ye munnamateeka. Ssenyonyi munnamateeka teyakiraba. Ssenyonyi yakafuluma. Ate okubanga wakafuluma tekikujjako kuba nga oli munnamateeka. Ssenyonyi yakafuluma naye kati oli bwowe Ivan senior wa Ssenyonyi. Kati yayinza okuba akitunuulira ekyo naye bw'abanga badde alowooza nti ekyo kigenda mujjako abalala kimuyamba ayitewo kaweweevu awaswadde. Nedda ali mukula akuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda. Talina bituli byakubamu. Teri mulamuzi ajja kumuwa kyasabye. Tekiriiyo. Kinasinzira ku bujulizi bw'anaabaleese. Ekyo kiba kitegeeza nti process yonna yakuddamu. Ye yasazaamu ate okuba yatuna awalika West. Ey'okuba nominatinga. Ate okuba yawalika West yasazaawo. Ssenyonyi ate byasibanga bikutuka. N'awandikayo WEST. Ssenyonyi byasiba tebina bakutuka. Yabina bakutuka. Nalabye ne Walukagga naye atutte. I mean Sseggona tewalukagga naye nti ebitabo tayina. Muwaayiriza. Eyatutte Walukagga mu kooti si Sseggona. Ate amawulire gagambye Sseggona. Nedda ssebo omusajja wa Democratic Party bamuyita kaki? Simanyi linnya lye. Omusajja wa Democratic Party n'erinnya lye ndimanyi. Njadde kubuulira. Abeera Wakiso mulonzi era yakoze ekyo ekisinziira mu mateeka naye ndaba abantu nga baleese obulimba era Sseggona atutte omusajja mu kooti mukwano gwange ono asiimwe yagamba security alert nagibawa Sseggona anoonyereza. Njagala abantu bakitegere kkojja wange ku myaka gyaffe gino omuntu yenna ng'asusa emyaka aga teriyo yagenda mu kuyimba ng'amazeeko sini ey'okuna. Kituufu. Ebintu by'okuyimba talent era abaana abasinga obungi bye byabajjanga ne mu ssomero. Eyawaliriza ennyo yakoma mu siniya yakuna n'alyoka agenda mira ne Bobi Wine yafuna mukisa nti bwe baali batandika music dance and drama ne babanoonyaayo obunoonya bino banoonya bakatolu bwama mujje musome nga batandika department eyo ne babanoonya nti abaye mujje mukole ki musome nesenga tebyali bya mujje musome okusoma kwali kumulemeddawo ng'agenze mu music tewaliyo muyimbi yasoma n'amalako n'afuna sini ey'omukaaga taliyo ne bamutikira Walukagga kanko ekyokulabirako mukwano gwange Kabiliyoni nabakubanga n'embooko abo bakamiliyoni boolaba nga bambuka ejjinja kaloli waggulu mu lusozi yasomera gundi yasomera wali ku gundi ekawempe
kuroyo nga wasomera nga bambuka banawe bali mu kusoma ngawo basiba wagulu mu lusozi eri bakola maloboozi je basiba ne balekana bonna abaana abayimbi bonna abawuli abayimba mu nsi muno bino ebyokusoma babisomye bukulu kati ebyo bukulu bino byolabanga luno olupapula lwa gundi ono mukwano gwange we Makindye Mulyanyama ng'ayita Luganda lwokka ebyo nabigete mashinale ajjanga yagenda kukolera subject egi kubanga etteeka ligamba nti kasitoba ne certificate ligamba nti certificate nga wayita ekituufu certificate yefuluma kati nze mashinale nzija nga ngenda kukola subject egi ne tukunoonyaza ki combination nentuula nsoma yennaku 3 zange kuba mu mutwe ebintu bibyamu biri ebisigadde buli ekiddo jja oyina fail Oluganda lunategedde nti lukukozesa certificate lwenkola oba history oba English ogenda okudda nga woyina B kati gwe weebuuze nti omuntu alina B mu Luganda aba atya ng'eriyo n'alina F nga talina na mupiira naye ng'alina fail naye ng'alina B mu Luganda. Kati nawe oli mu kukkiriza n'oyo wa DP gungamba nti Walukagga asobola okubeera nga teyasoma. Talina miwandiiko tekisoboka. Era baba birina ebiwandiiko baba birina Walukagga byayita mu Windows 3 kati bana abaana we bakutte bakwagulawo mu katuli bakalabye talina miwandiiko. Tenga ina degree. Ebyokubeera ne degree byangu. Zino university ezaffe eza wano. Etteeka ligamba kankuwa no qualification zombaka wa parliament. Kasoli muna mateeka. Nese mateeka waise naye. 7 Kawairo kikosoma. Ngenda kunoonyeza wano gondi qualification zambaka wa parliament. Oziwulire nawe olyokozi manye. Composition, Parliament of Uganda, composition, qualifications chinana, katundu number chinana. A person is qualified to be a member of parliament if that person A is a citizen of Uganda, B is a registered voter, and C wabeera kalumanywera has completed a minimum form education of advanced level standard or its equivalent, which shall be established in a manner and at a time prescribed by parliament by law. Tegambye nti wayita you have completed omaliriza okikulaga nti ocomplete nze A level standard nga bakuwaddeyo certificate certificate efuluma kasitoba ne subsidiary pass ki bwe kasefune subsidiary pass ne wafuna oyo eyo subsidiary certificate ekola ki efuluma kati bano baagala certificate oba its equivalent kati bano Walukagga bagenda bati okusoma mu university ngeziriyo katulira nga ebiwandiiko bya Mulyanyama ng'alina ebyo si bituufu ndowooza bituufu ekiwandiiko kye kituufu yayita Luganda lwokka ani yabireese yayita Luganda lwokka kituufu kiri authentic ne soka ntulaba yabireese nakati nedda sebo kiriko opponent we yunebu wagirabeko nga byegaana era nze nasekeredde yawabidde gundi oyo eyawabidde Mulyanyama ng'asinzira ku kiwandiiko ekyo oyo kamwokezza linda ne Mulyanyama naye bamuwabidde olw'obutabana naye kamwokezza eyo certificate Mulyanyama agirina wano ayitawo mu Kawairo namba 8 tebamugambye kuyitawo tebagamba kuyita bwe kasita yunebu ekkiriza Kawairo kali katyako qualifications and disqualifications of members of parliament. A person is qualified to be a member of parliament if that person is a citizen of Uganda. Oyinendaga muntu is a registered voter kasaba kubira ku lukala abalonzi nga kwoli C has completed a minimum obuyigizo someza ko bwa wansi formal education of A level standard all its equivalent. Wano we nakugambira ni mukwano gwange oli kana kambata wano yatayitawo naye naye yayita ateri mu Windows 3 equivalent mu Windows 3 waliwo akasomero kali awaawo bwobo yambuka Cold Kampala ngoveri waffe bombo oyambuka Cold Kampala bwoti otunde ku muziki otunde ku muziki akasomero akali awo akasomesa abakulu bakasosa sura sente ebigezo jja kubiyita ojja ne certificate yo nga O level gina ngo Luganda waluyise kasoba ne certificate jibeteekako kyekikulu naye Walukagga kamwokedde butebo ati Walukagga kyogamba abaso omuwandulula omanyi ffe tulina betutunuulira naye nga mutidde nnyo omanyi nabadde mu musango gw'ettaka mbadde ngulaba ono eyali emawokoteni ono omukyala eyali kayima we mawokota ng'agwozesa omuzeeyi bwe yazze yagenze ku witness stand nga nnyonnyola n'agamba nti ekibanja ekyo nakigula siringi 400
mu 1960 mwezi mu 1963 mu Uganda temwali mu kibanja kiweza siringi 4 ekyo kyokka kimukuba awo ko bulimba senga yagambye nti ekibanja nakigula siringi zanga 5 mu 5 3 mu 3 nkaaga 10 nga tosuka 15 kati bana mateka bete bamugambye bona agenda bali kustandi obulimba tebugwerera kati na bino bwe bifaanana gwe tukutula tulizi myaka jo nogamba nti nze Walukaga ndi muyimbi ne tukutunuulira noli emyaka emeka nti giri mu 5 n'okusoba nti teriyo muyimbi asusa myaka 5 yamalako 11 taliyo ebidongo byabatwalanga ne batandika okuyimba ne babula ne ku masomero bazadde babe ne babanoonya kati binageta bigete kati ekibi bana babimugetera babitambuza mu sequence enfu ababigetera Walukaga naye baba babikola bulungi ng'ebya Mulyanyama asobola okuyitawo Mulyanyama ye ali katuufu bibyo ejja kuyitawo waliwo n'omulala awo naye mubaka w'emityana eyo ye ayina n'essomero ye yafuna bufunyi masinale ye nanyini ssomero yafuna bufunyi masinale najja n'atuula mu kiraasi oyagala kunsibya yamalako university ayina essomero anti gambye siniya mukaaga yamalako university ebyokumala mukaaga nakola university ebya university birala kyetwogerako ebbaluwa gyetwogerako yawa ate ebyobuyigirize bya Uganda bizibu nnyo biri progressive tosobola kuba na bbaluwa ya senior yakuna nga tolina bbaluwa ya P7 akyo tekisoboka tosobola kuba na bbaluwa ya senior ya 6 nga tolina bbaluwa ya senior yakuna kati zonna tuzitunuulira gwe Matiya Sekanjako P7 wagisomerawa leeta akabaluwako eno ey'omukaaga tugirabye naye ya P7 kati kumawo emabega eno sibine bya Mulyanyama nawuli seyaji buli bwama Mulyanyama akamukwata kalikamukoka Mulyanyama akamukwata Siraje kiyagambye nti ekiwandiiko ekyo nganda ali mulala siyono yabingamba danengana nobiteka kumpewo Siraje alimba naye Wakayima Musoke Nsereko Nsereko Hannington mulala ne Wakayima Musoke mulala ine somero kasomero kali ka primary tekatekyakaina namwe kati kati yakwata ebiwandiiko bya Muganda we wali Musoke Hannington n'abikwata n'agenda enkozi ku university n'asomayo ka degree art in art history na majoringa mu pottery naye nga biwandiiko bya mulala omanyi ffe abakulukulu abakuze ku myaka bino ebiwandiiko ku butendeka okubeerako obufaananyi bya nnaku zino era okugenda mu UNEB ne balitrivinga ekiwandiiko kyo ne bajjayo n'akafaananyi nga kwekali bino byammwe bya nnaku zino bitandise mu myaka gya 12 yes mu myaka gya 12 abaasoma emabega bifo 12 ebiwandiiko byabwe tebiriiko bufaananyi nina omwami gwe mmanyi ng'omulimu gw'omukulu gwali nga gwakusoma birango ku bafu naye ng'omanye ekimusomesa birango ku bafu ayagala kumanya buyigirize bwa mufu era awo nga mumuleetera ebiwandiiko awo ayagala okubira mufu yasomerawa primary eginoonyezawo agikola kati bwamala okumanya nti okay Henry Bulada Mwanda Sewanda Jono yatula ekyomusanvu mu 12 yatula senior 4 egindi bweziti ng'agenda eri ng'akalitrivinga ng'agenda ku university ya Fogimanyi eyawali wansi sigimanyi kunkuruma ya ku NASA University NASA ng'afulumya certificate empya ey'omwaka ogwo ng'eriko n'omukono ng'eriko particulars z'omugenzi ng'olaba Matiya Sekanjako yazze nayo ng'agenda ku university na certificate eyo ng'asaba degree ng'agisoma bano kye baba batuzaayo emabega tutunulire biri kati bano Walukaga muleke bamulope kati olina agamano gambo Walukaga yabadde mbaka asoose okuyingira mu parliament n'abantu batya basiro Fetinzo kudira mudongo nga Walukaga tumutwale mbasomera naye olondera natulira ye ekyomusanvu nedeka ne record nanti olonderawa nze ndi mulonzi mu Uganda kakati leka eba Busiro East basalewo kati kankubuulireko ebbunga mu Busiro eriyo bakojja bange emaya ku 13 eriyo bato bange ne baganda bange bwe netola n'engenda wansi eri nakawuka eyo nayo nayo omukyalo omu ku bakyala bange ate ye mulonzi waayo bwe mbaawo ne nyambuka ekasanje eri waggulu eri nayo ninayo abasobola okulonda kakati gwe oba olowooza mbu simanyi constituency ninamu abalonzi abasukka 50 nga bawulira kigambo kyange ate abaataano basalawo naawe tokimanyi nti mu 28 Kasule Ssebunya bwe yali awangula Bakite yamwangula ku 12 olwekyo tokimanyi
temanyiye mubaka Walukaga I mean Segona kati ku level ya Segona ze mu bibale ebyo fe bannamateeka munnamateeka omulungi yo yamanye etteeka we liri n'alikozesa to his advantage nga boye kati lwakuba bwoba yagenze mu technicalities era bajja mugoberamu enamba 126 naye kati ono bw'omutunuulira nga waliwo gye tuyita preliminary objection point of law egamba nti okusinziira mu tteeka ono tasobola kuba bw'ati yaveewo omugjawo bw'atyo Kasule bwe yagenda n'alayira nga Wakayima taliwo omulamuzi yagamba nti singa osimba layini ng'omanyi osimbye emabega wa muntu naye nga maaso omanyi kano kasemufu buno bambaza amasuuti gano agamu e Kampala kati nga maaso waliyo kasemufu kambadde essuuti n'okasimba emabega bwe n'olowooza nti osimba emabega wa muntu bagenda okujja babale ng'ono si muntu we bakajja wani abakulembedde oli abakulembedde atalimu kati abantu bano abamubuse mufu obutukulembera bwe buti naye nga tebasaana nakubeera wetukola ki wetubeera so kibaga nti gundi Segona naye ndabinga NTV yennyini egamba nti Segona ye yaloopye Walukaga era bannamateeka ba Segona batagadde kulabikira ku kamera zaabwe babagambye kino ne kino tonabakirabako story tonabagirabako omusango ogwo wagulabyeko nga guli leta ku simu yange omusango ogwo wagulabyeko nga guli Uganda versus Segona versus Walukaga sineba ndaba details zaago zonna naye ka story nakalabyeko ako sebo waliwo Citizen yole wa DP go yawaabye omusango musajja wa DP nnyo we Wakiso bamuyita kaki erinnya lye ndimanyi naye ndyerabira nga alopa ne katulwa ky'abantu bagambye Segona ng'omulo anti lwakuba bagamba nti oli muwagizi ne bannaye ensi esobola okugwamu ennabe nga Segona Walukaga bamuwanda okuludde olina ekizibu kojja wange ate nagambye olaba ne Boboy ne basobola omuwanduukula ensi eggwamu ekizibu Busiro Kamarola bawaneeno kati ate katuli ku simu anti nawo bikula iyo tusobola okwogera ngambi olaba iyo tukibere nze njagala kulaba oli omusajja yaloobe erinnya lye ndimanyi ye Kalimiro ye yaloopye bamuyita Kalimiro omusajja wa DP we Wakiso ye yawaabye Kalimiro teyeddira muziro gwe gumu ne Segona Kalimiro si independent wadde Segona aliko wa DP naye yawaabye bamuyita Kalimiro omusajja wa DP kakati sebo bino mubijjeemu Segona naye olwokuba mwagala nnyo okuwaayiriza Segona era ne Segona mubimuleeseemu mu abawagizi bagundi ba Walukaga Walukaga atusonyiwe n'okumuwa obwa ssente bwero kikiri baali bamuyambye tali fit for that purpose even n'okubumba ka parliament takiso ate kati ekyo kinene toyinza kulema kutika kadomola k'amazzi towuli gundi nga yeewolereza bali mwezo ng'agamba anti ekinzije mbaka ba parliament sipiika amala kulaba ate sipiika beebakira ku ludda olulala bw'atuneta kulaba ne ŋŋamba bali mwezo ajjeyo akatambi mu emitwalo aga anti sipiika waba agenda okubalaba bonna bayimirira oli ayogedde bw'atula gobeera mu parliament obiraba ayogedde bw'atula bakola ki bayimirira sipiika n'alyoka asongako nti Matiya Sewandagi kola bwoti ajjeyo akatambi ng'ayimiridde sipiika ng'alonda Ssemujju njukira bamuwako ndowooza okusubmitinga ku byekiteezi ye yali shadow minister wa bya submiting okyabijjukira wabitegeera yasubmitinga oluzungu lwe baabana balukomezaawo ne bamugamba nti ekizibu kye lwali luzungu aleke kwesiriwaza naye era n'obwa mmeeya bwe yajjako obwa mmeeya buli obwa Nakawa nabwo bwetabusobola naye yalemererwa okwawula ekigambo dump site neki anti waliwo gye bayita dump site gye basobola obusuuzi kasasiro ne simanya ziri bbiri zanjawulo waliwo eri ennongooseemu naye ng'ate agamba yinginiya ate aba ekitongole ky'abayinginiya bagambye tali registered alinga malema abiri alinga mukwano gwange malema abiri yasoma amateeka netali si advocate yomu azimbye bingi nnyo anti abakibiina batugambye manyi kati fe bannamateeka tuteekwa kubeera registered ne Law Society tuteekwa kubeera registered ne Law Society ne bayingiriye babeera registered abasawo babeera registered kujja kubina ebyamwe ebyamawulire ate namwe nabamuli kati namwe mwabiteekamu namwe mubeera registered ne Uganda Journalists Association
oyesere jureta mwali jutamu yani oyina kuba registered ne Uganda Media Council ene ya government era kyobola akola international journalism katugambye ava ku Al Jazeera bwajja Uganda Media Council yemwe ekipalati ekikola kati engineer abera te engineer nga ekitongole kya engineer tekimanyi yazimbye bingi nze naliko naye mu interview ne tunyumye sawa namba nangamba wafeyo zekerezi singa yazizimbye yakolera nnyo Bishop ne yafa eklezia yawa atuwe contract tugirabe n'okuguluka okutuka yali alina site kwavako ng'ayangu ali ku piki kwe kufuna akabenyo omanye ekizibu kiriwo nze bwe nali nga nsoma mu vaaka yange ya olevo nakolanga obwa poota era bwe bizimbe bingi nnyo ebyamaanyi kwe nazimba nange byensobola okugamba nti nazimba ku Wakazi House nazimba Namboole nazimba Wakiso ku district oli mwagezi wa Lukwago but bali mwezo fulu yingini olese noyogera ku kojja wange omulabu tya bwatambula ne kojja omugamba asumulule ku nsawo si mubi asumulule nsawo ati mwagala sente asante zo abantu baze fetu sente zo tuzetaga tukola research buli kaseera kojja wange simu research gwenkola muteka mu sente kojja wange simu gabi wa sente kojja wange ngabo yaba na Kampala tunula gwolabe abusajja bwamenya okuva eri wansi ebbira ne bumenya amayumba gonna bano bamikwano gyo baseru nkuma simanyi kana kambata nga basirise simukwano gwangu bano bawakayima nga bonna basirise bameya bawo bonna bakasi mu jjumba nga bonna bakoze eki basirise bumala kuguka Kampala engabo neyimirirawo ne gamba nti sebo eyo mumenye naye wane wange temujja kukola ki ekyokukola nga akimanyi n'agenda mu kooti n'afuna injunction abe Kampala balikuwa bwe togamba nti abe Kampala singa si Lukwago singa tebabamenya dda Lukwago azipa naawo okusinzira webiyimiridde awangula percentage erinnya lutwali ku 65 katuli ku 7 ali mu 65 tanaba kuvaawo naye bikyuka gulinga mupiira tusobola banga tugenda kusamba omupiira ngaluwo omusambi agenda oyingira gwe tumanyi nti w'amaanyi ate nafuna injale mu kaseera kati ani yafunye injale ku ludda lwa Lukwago nga olabye Luyirika injale yagenze n'emukuba ng'atugambye nti ye awali Bobi Wine tonyumya bya Kabaka ate najja byetondde ate yajja n'abyetondde ye twamaze ddo muzuula oyo Dolosi Maala Sekibaala alina amanya mangi ate nga ye Zahara Maala Luyirika limu lyokka lyatakyusa lya Maala naye eryeno eryeddiini alikyusa n'omusajja amukyusa buli wakyusa omusajja akyusa n'eddiini kati oyo yayagala ffe tumwese mbwakulembera ekibuga Kampala tuwakana yali Dolosi ng'omusajja we ye Sekibaala n'afuuka Zahara ng'omusajja we ye Luyirika buli n'asigala na Maala kati oyagala mu bufumbo nze ne obufumbo buyinza obbanga butabuse n'abuddukamu simulinaako buzibu omanyi kankubulireko bw'oba oyagala kukulembera ng'oli mukulembeze ffe tugamba mu Equity he who seeks equity must do so with clean hands oyo anoonya obwenkanya alina okikola ng'emikono gye miyonjo kati ono anoonya obwenkanya naye emikono gye mikyafu atugijjudde empitambi gijjudde kazambi ginyooka giwuuma gikyuma ani Zahara naye abavira mu Kampala ni makindi ate bw'aba Kadaala ng'alinganga avuganya Erias Lukwago nanti bonna bagatadde ku Lukwago bagambye nti Erias Lukwago avuganya ku bwa MP oba Erias Lukwago avuganya gundi yandibanga oba yabalemesezza tomanya nzo banga balemesezza yekise mu kkubo lyabwe ebyo bikuba ekigwe ebyo mpalanirako yesi mulungu mukalulu ebyo bekwata omugeto biti bwe mugwa mwena nti mugwa lumu so gwe noonya kaluluko ono muwa kazindaalo alwana olutalo lwe gwe tolwana luwo gwovuganya omumanyi Maala Luyirika gwavuganya amumanyi Mulyanyama gwavuganya amumanyi okiraba Serunjojo ow'eddembe gwavuganya amumanyi naye kati Mulyanyama mukwano gwange n'olujungu nga nange lwa pitu eyo constituency nzo twali bwe NRM teyinza buyinza nakugambye omukazi oyo omukazi wa munnamagye munawali munnamagye yafa twaliko nakugambye lingiranga unyo ne sirali nakugambye nti NRM ku constituencies 10 mu Kampala yasimbawo ababaka 10 fabo opposition neto chali opposition mu constituencies 10 twasimba ate opposition bagivamba baga baba revolution fere batuleka mu opposition fere mu opposition yaffe era ffe tubalabula mbu nayise oyo asiimwe
aveeye kata ASP asimwe aveeye kata adde wano naise mukwano gwange Lumbuye Fred aveeye take ajje wano naise mukwano gwange president wa Dogo Nation aveeye kata jerudawa ajje wano baduumirire wano gye bayita protest vote bobe nyini nga bakulembedde nga bakola ki nga baduumira gwala abantu bafudde Kasese atenze amawulire gakyali ganzikiza siganzikiza CDF yavuddeyo yennyini nyini n'agamba kitaawe nti abantu 47 baba putadde out of action oyagala kukiwakana kwa CDF Katonda watu sia linda ku katono wano kubanga CDF ebyabadde abyogera nga mbiwulira bulungi nnyo huwanga baba putting out of action Katonda wange sia bino yinza okubiyita ebyokusaaga nze bine ennaku zino kati ne bwe mba nkola obuntu bwange mba ne buyino wange kitange ne mukazi we erindako katono mala okujjako wano Bluetooth nze njagala no ne botampa sound nze ndi mukunoonya wano XA to congratulate and commend the entire group of officer cadets for successfully completing training. Indeed, if we maintain this level of commitment, yabyogedde mukano ojja kampa akatambi tugende mu maaso sewanda jja tugende Kiruhura Mbalala mwaka akatambi muyayogeredde ku bantu 47 bebaputinze out of action KIA mukwogera kwe bamukubidde mu ngalo emirundi egi bwe yagambye nti abantu 47 babadde put out of action ababadde bamukubidde mu ngalo ne bwe yagambye nti tujja kukkiriza that impunity okubeerawo mbu kubanga gundi yeesimbyewo avuganya obwa pulezidenti nawo bamukubidde mu ngalo yabaddemuko ebyo by'okuvuganya obwa pulezidenti byonna yabyogedde yabitandikiddeko akatambi gambi jakakuwa osobole okateeka mu bantu bakawulirize kati ebyo byonna bwabanga abantu baputinze out of action nawadde n'akatambi akala nakonja kakuwa bwe bagenze Tanzania Samia Suluhu yayita abantu nalagira abamajege bagende ku street bakakanya abali bakola ki abali mu protest vote amajene gagamba nti gote gayinza kola ki ne bafuna abamasinalo okuva ewalala musawa 7 mwezi bata abantu 7 mwaga musawa ameka 7 abantu 7 bali mirambo zennaku 3 bamasinala bakola black operation abagendayo okukakanya okwekalakasa kweri ejji okuva mu nsi endala kati abava mu 7 zennaku 3 zebamala batta abantu 7 gavumenti beyayogera nti bafudde akati abo baba mu 10 bamasinala abo amaje gagendako ne gawamba gavumenti ya Burundi ne gaduumira omu ku baduumizi b'amaje 100 musawa 2 mwezi gali gamaze okukakanya abasirikale bonna abali bawambye gavumenti nga ne gavumenti bagizizzaako kakati gwemolere gye bali abasajja abo gye bava bamasinale olabe ekinakutuukako bali nga bana ba progizini bali bwe bali bakola black operation tebabuuzibwa waliwo abantu nga bo okutta mulimu ogubanyumira kati gwe toyinza kubeera eri ono Dogo Nation taatawe wa NRM asimwe ASP taatawe wa NRM bazadde balumbiye bokka besimanyi bamuzala mitiyana eyombo bazadde bokka besikola ki besimanyi era baba NRM bwe tunagenda mu protest vote okwekalakasa bokusuuti bajja kukola ki protest vote kitegeeza agenda ku suuti kwekalakasa kitegeeza okulonda oyo abadde tasuubirwa nawulidde Bobi Wine ng'akyogera yennyini n'agamba nti sibagana kwekalakasa ate sibagamba nti temwokya bipiira sibagamba nti temukola kino naye genda okalonde bw'omala okukalonda alemerawo bakabale bwe bakabala ne batalangira gwe okola ki gweyagala kabanje obanje otya obeerawo nobagamba nti bannange akalulu kafe mukatuwe kati njala tugende Mbalala Kiruhura Ntungamu poliisi gye yaswalidde neswalira ddala okwata abavuganya okwata ba Olivia Lutaya ebakutte basibye Uganda tebeeko n'abantu bakuba nkuŋŋaana omanyi nakugamba omuyeekera bamubala ebigere 10 bwe muba mutambula naye bw'oba oli Lubaga mubalire Nateete bw'otambula naye n'omubalire Lubaga ojja kuba obalabifu
aba NUP batambula mu Northern Region nga tewali abakubye ku mukono tebasobola kwebuuza lwaki abasajja bano tebatukubye waliwo omuyeke yambuuza mwami Sewandagi naye NRM okukkiriza Kyagulanyi akole campaign zino ebala ki ne mugamba kyebala kirinde ng'ogenze mwankole obanga ozze Buganda ojja kumanya NRM kyebala eyina kyebala kiri deadly and lethal kati bakyaba balaba bazira sleep profiling balabe ani asinza Kerere ani asinza Ekibuli ani awongooza ani akulemberwa ani akola ki katwaje bateka wakalulu lwaki tebajja wakalulu because abana babandi bagenda basiba bajja kubatta kino tukibagambye ebbanga ddene ne Bishop yakibagambako ne yafa nti akalulu mukajjewo wa omukulembeze ali mu buyinza bw'aba yeesimbyewo naye ng'avuganya abatataddewo kalulu omuwangule ateekawo akalulu omuyambe saali mu buyinza toyogera bwotyo kubanga Trump meya we New York gwade tewagira yawangudde Trump yatuka n'okuwagira independent yateekawo amaanyi gonna Trump yabadde yeesimbyewo Trump abadde alina candidate gwayagala yabadde yeesimbyewo kuba meya kyengamba abadde alina candidate gwayagala owe kati gwogatta ebintu bibiri kyengamba gamba amaze emyaka na mu buyinza kati tugamba nti president gwogatta ebintu bibiri America tefaanana Uganda Electoral Commission y'omwankole kati nga tuli mu America Electoral Commission y'omwankole chairman waayo si ye chairman Electoral Commission ye Uganda ye Buganda era si ye chairman Electoral Commission ye Kalamojja era si ye chairman Electoral Commission kale Kenya tugambe Kenya ne Kenya buli saza lirina akakiiko kaabwe aketongodde just nti bwe bituuka okulangirira akakiiko kano ke kabuulira bali abeeri ebivudde wano kyengamba nti incumbent Uhuru by then yawagira omugenzi Odinga n'alemererwa okuwangula singa byali Uganda incumbent gwe yawagira ng'akakiiko k'ebyokulonda bakayinako amaanyi nga Museveni bwagalina ku byabakama Raila Amolo Odinga ali ateekwa okuwangula yali ateekwa okulangirirwa kati bali ezo system bazitereeza ne bamanya nti bwe tuba tulwana kutereza ebyobukulembeze tukozeeza ki nti omuntu ali mu bukulembeze aba abwagala era ne gwayagadde okuteekawo bwe yandyagadde akole ki awangule n'olwekyo akola kyonna ekisoboka okufairinga institutions eziyinza omulemesa ate nga n'obwagizi tabukola ki tabulina kati ne bateekawo akakiiko nkali independent yensonga lwaki walaba Kenya owakakiiko byekulonda byabakama weeri yasaba omulimu n'agenda ne ku interview ne bannaabwe bonna ku TV nga ffenna tumulaba era twagenda okuvaawo nga tukkiriza nti oyo yagenda okufuuka saabalamuzi waayo bw'agenda yakola interview nga ensi yonna eraba ku TV zonna nga kwali era omusajja n'ayitamu ne bakkiriza ddala yooyo era yo ensonga lwaki okulonda bwe bakuwaaba balayira nga bawaabye okulonda kwa Uhuru yakusazaamu kubanga yetengeredde kati ebyogerageranya birala ogerageranya Kapa n'ekibe ogerageranya Kapa n'empuusi ne muyayu ogerageranya embwa n'ekibe kati bano obuzibu bwa Kyagulanyi bwalina kwagala kukopa Museveni ate nga Museveni gwe twagala okujja mu buyinza kukopa ati anjagala otulambululire lwaki ayagala okukopa Museveni waali bonna abamwetoolodde yabasinga okutegeera ne ba advisors be era yabawa amagezi naye bo bamusisinkanako ne bamuwa amagezi ate bwabanga yabasinga okutegeera ate kati bamuwa amagezi yabawa mirimu okufuna akasente bakalye kati ne Kyagulanyi n'akoppa Museveni ono gwe tulina olwaleero ne yeetooloolwa abantu nga yeye mugezi abasinga owa music dance and drama nga yakafuna diguli y'amateeka gyatanawezaamu na mwaka ng'agifunye kati bano bwabanga yabasinga okutegeera bino bisuubira okumutuukako Museveni we yajjira mu bukulembeze emyaka gye 10 egyasooka bonna abaali beetoolodde Museveni be baali basinga Museveni okutegeera babidandisali bonna abo nga bategeera ebyobufuzi nga bamanyi n'ebyokukola kati abasajja ngaabo Kyagulanyi yeegobako abantu bonna abaali muwabudde n'asigaza abagenda okumusinza obusinza ensonga lwaki bagundi abagoba baseggona abagoba bano bagundi buli omu gwagoba mubi buli omu waliwo ne yaŋŋambye abasajja bakola bunnyo ku Sewandagi kaadi bamba batya kaadi omuntu atagisabye omusumaali n'ebikompula by'okuwa bya kaadi mbu kaadi nze atagisaba
kadi eruma nenze sasaba kadi ndabo obulumi bw'abantu abogeza obulumi ku lwa kadi nenze sagisaba nera walina intention sasaba just no projecting ekinajja mu maaso kati ate banenya nti banyima kadi je saateeka mpapula zange nyinza banenya nti banyima kadi eruma bwe wali mpaiza mune ku road council nasaba nga nali kadi ya FDC munne mwerabira bwembeera kati so ebyabatuuseko mwankole twagala okubivumirira naye tukakibwa obutabivumirira lwa nsonga egi Kyagulanyi kyali ateekwa okukola mu kusooka si kye yakola nakugamba tuteekwa okukola kye bayita tuba bakuwangula nakyemalira tuteekwa okukola kye bayita cessation of hostilities against each other ne twa-identifying our common enemy nti common enemy waffe ffenna abavuganya gavumenti bamuyita NRM common enemy waba NRM bw'ogenda ebugiri Asumani basalira owa Jema oyo aba mukwano gwo tomukuba bw'ojja ennaka ekira Ssemuju Ibrahim Nganda wa PFF oyo aba wuwo bw'ogenda e Masaka gundi Mpuuga owa DF aba wuwo tolwana naye bw'ojja e Mawokota oba bw'ojja wano e Busiro East Seggona n'omuteeka ku minzaani y'emu ne Walukagga toyinza kuleta Walukagga mu kiseera kino nga twetaaga Seggona bwe tulwana nabo bayina emmundu ate nga tusaba bwambe toyinza kucuula mundu oleeta akambe ng'owesasa agenda kukubira mita 10 ayina n'ebikompola wali badde tusoleta kikompola nobanga ndaawo osobola omugemerawo gyakola ki kati baleeta babiso ng'omusajja gwe tulwana naye wa mundu kati tunula tewali mulimu ekyabadde ekiruhuula abavubuka ba milisia nabalabye bambadde t-shirt za yero ne balimba nnyo ne bakwata emiggo ne batuuka n'okugamba bannaabwe nti anaayambala akakofiira aka red wanajja tubendegera wano mu tawuni yaffe tetwagala mwayambadde kakofiira kaki ka red eno baffe Buganda gye tulina naffe amaanyi nga tetubagambangako nti wano baffe tetwagala wayambadde yero bwe buzibu kwefunza nsi ensi balooza baagigula bo ekyo kituzaayo mu kiri kye nakugamba nti akajja obunaku kemanya ejjansi eribuka naki nanzige Abaganda tuteekwa okutegeera ekintu eki buli olaba Munnayuganda omulala ng'atambula naawe aba ne kyakwagalako nga talina kyakuwa Lubongo yatatambula na Kyagulanyi kubanga amwagala ayina kyamuggyako ekyo kyakuggyako kyaba ayagala buli ofulume bwe lwa Buganda bw'oyingira Busoga abaali bakulwanyisanga Muganda bw'oyingira Bugisu bakulwanyisanga Muganda ate bannayuganda abalala ku nsonga za Buganda bwe kikwata ku Buganda boogera eddoboozi eri bonna abeera United ne balwana Buganda tewakana tetwali tulwanira federo mugemu naye nga waliwo n'abalina n'ebibugaga ebisinga mu Buganda Abakaramoja balina ebibugaga bingi okusinga ebya Buganda naye bonna baali sayidi eri kati ekyo kyenkugamba bali bo ffe otugambira mbu wano tetusosola era natandika no kiri ekimotoka kiriko nkirabye naye talina makulu ajja kukoma ku bimotoka nange nze nasinze ekimotoka ekyamaanyi mu 28 naye sinze nawangula eyawangula mulala kati ffe Buganda tugamba tetusosola Lubongo yajje tetusosola Waisa Mufumbira ajje NUP yawakadi abantu 17 nga siba mu Buganda nejoga n'okujoga negenda n'ebusoga ne Buganda twamanyira okujoga luli NRM jigambe naye inabe ya wakadi abangi nga luli omuntu abadajja wane waffe Buganda nga yebali mwezo ne yetekako eryansubuga ne mumulonda nga mulowooza yensubuga ne zireeta ono eyeyita Kiyimba musajja naye no Munnarwanda Busiro East oyo Kiyimba musajja naye Munnarwanda ne yeetuuma Kiyimba ne mumulonda kati bwe tebakyabitya bajja mu mannya gaabwe gennyini Bulola Anderson Lubongoya Waiswa manya gaabwe gennyini ge bakola ki ge bagiramu nti ffe tetusosola saabatasosola n'okubalonda ne tubakola ki mubalonda naye waabwe nze kyenva nebaza Katonda soogera bigambo binaakaddiwa enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira bwe zenkanya ki Kyagulanyi baamuganye n'okunoonyaayo obunoonya akalulu kyokka nga bamuganda si basirikale ba Uganda nga si bantu ba bulijjo bekozeemu omulimu ne bakwata n'emiggo ate poliisi bwe yazze Kyagulanyi bwe yakutte nate nga nalabe Kyagulanyi enkunga naze yakubye zadde z'amaanyi
embalala simanye enkuŋŋaana ze ez'amaanyi lwe yakubyawo embalala awo. ennaku zino weerabira ekintu kimu AI asobola okugeneratinga olukiiko lw'abantu 10 n'obalaba nga bali mu bantu 50. bonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ssentamu Mukasa Sewanda tugenda kukoma wano weewaawo naye njagala kukoma wano nga ŋŋamba abannayuganda batuwuliriza bw'oba ogenda mu kibayita protest vote gendayo nga tolina bajja kulumwa ng'ofudde bwe tufa abo bajja ne bakaabira ku ntaana zaffe tebakaaba kubanga batwagala nnyo ekibakaabya kintu kimu kiki kye babadde bakufunako nga batunula mu maaso abasigaddewo nga tewali agenda kukibawa wonna wabadde osinziira okubeera nga naye nze natandise ku luseedi endala gye ŋŋamba egende mu bannaddiini bannayuganda abafuzi ab'ensikirano n'abantu be bayita opinion leaders tutunule e Kenya tutunule ne Tanzania. E Kenya waliyo waliyo Daniel Toroitich Arap Moi nge Tanzania waliyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Museveni byatukoze wane Uganda nabo babikola babo tebaweza myaka na Museveni gyakola ki yawezeza ne bannansi baatula wansi ne bakuliyetingira abakulembeze abo gye bayita soft landing era Daniel Toroitich Arap Moi bwe yava mu bukulembeze ebintu byonna byali abye n'omunyago gwe gwonna yagulya paka lwe yafa nde Julius Nyerere naye omunyago gwe yagulya paka lwe yakola ki naye ensi yaabwe nefisigaze naffe kati Suluhu yajonoonye naye bajja kugizaayo kubanga Suluhu balina ke bateekawo edda wadde bajonoonye Suluhu tasobola kubabeerako bisanja bisuka bimeka nekino ayinza obutakimalaako ajja kimalako kino yamazisya nga bali ba forces abagenze eri ne bamuzaako weebali ayinza okutakimala akatya kale era bajja kumulira kino Bashir we Sudan Khartoum yakola byakola era yalina akabinja nga bakayita Rapid Support Forces nga bakola black operation simaje ga Sudan ne bayingira usinga embeere ebeereta buso mukulembeze bagala okumujja nina ekibuuzo kyentera kati ninyoka nkumalirayo linda kwa tano genda maaso nina ekibuuzo kyembuuza abantu abali awo bulogera ku Bashir we Sudan noyogera ku Gaddafi we Libya noyogera ku we Tunisia Ben Ali Uganda oyagala egendaawo ati kyakugamba nti Suluhu yengo omuntu ekyo tekisobola kumuyamba mpaka nti ne Rapid Support Forces yakolanga black operation ne kuba abantu netta abantu naye bamaliriza nga kibasuseeko era nga Bashir agenze kati bogende toge wana singi be yadema bote tebakola ekimu tebali mu bukulembeze omwana yaddako naddako sawa manyi buli mwana n'obudde bwe ekyo nze nkibirivinga era Gaddafi yafugana mu egyo okukkiririza mu ssaawa ekyo kyenzikiriza okukkiririza mu ssaawa kikola kya bunafu lubala embeera nga n'embiro odduka toyimirira awo Sewanda manyi bakinzikiriza mu ssaawa Gaddafi yatta abantu manyi bakinzikiriza mu ssaawa Sewanda Gaddafi yatta abantu 1996 n'avaako mwaka ki abasibe abali beekalakasa mu komera n'avaako mwaka ki ne teyavaako mu obudde kubanga tebwali budde bwe bwakuvaako 2011 yaviirako okuva 96 paka 2011 wali wayise emyaka emeka gyali giwera nga 10 na meka 10 na musanvu ziwere 17 kale 17 kati nyiba 17 bwe yali agenda wuliriza njagala tugende mpola bwe yali agenda n'agenda naki n'ensi yagenda nayo kati ffe era ebirowoozo byange saagala Museveni kubanga bali bonna bebakoze bonna bomenye bye bakola Museveni byakola naye bwe baali bagenda n'ensi bakola ki bagenda nayo nze kyempikira abafuzi ab'ensikirano okuyita ba opinion leaders n'okuyita ba religious leaders okulaba nga Museveni ekiseera kye nga kituuse okugenda tagenda nansi terakwogera ku mwaka 2027 tagenda nansi yaffe kati ekyo Museveni yayina kukiteeka mu bwongo bwe nti ensi nnene ku ye yagisanga wera Museveni kimulemerera agenda nayo Museveni tayinza kiteeka mu bwongo bwe lwaki kubanga Bagaddafi Museveni bw'aba atudde entebe ne bamuleetera akatambi nga Kyagulanyi akutta akazinda nti baboyi ngenda okusiba abantu wano naye agamba Museveni
banzise. Okay, contribution ne bano abamuvuganya ne ba stakeholders balino gyenyigiramu. Era n'okujja kwa Muhoozi. Museveni yakugamba nti yalonda omwana oyo Muhoozi nga erinnya lye litegeeza ow'okuwoolera. Agenda kuwoolera amuleeta kuwoolera ku bye bamugamba bimutukako. Ati Museveni yaddawo Muhoozi we. Ngende nnyo mu bingi kubanga bino ebimu binyiiza abantu naddala bano. Banyigire bwere naye nga ero ly'eddagala lyokka nakugamba bwe nti eddagala eriwangula akalulu ka Museveni yalyako bannayuganda choice mmeka ne takikola. Kati eddagala eritaasa ensi yaffe Museveni okugenda nayo kutuula naye. Bano abamuvuganya n'abavunaanyizibwa naye naye akkiriza okutuula nabo. Museveni tagaanangako kutuula, tagaana. Wali amanyiwo wocha singa olowooza tamanyi byaliko kibizibwa n'abaana singa tabatendeka. Singa Museveni amanyi nti watudde tewookya singa tebasiba nguudo ng'atambula. Ekizibu singa naye amanyi wali wookya kati bw'ojja n'omutaasa naye yeefuula nga atakkiriza. Naye kino tukikola ku lwansi yaffe. Jjawo omwana wo Muhoozi naawe ogende kyemwetaaga kyekyo. Kyonna Museveni kyayagala nga bamoyi ne bali kye baafuna. Kati n'aba opposition nabo bejjemu byakasajja fuba nti nze situla n'oyo story kyali wange sibonga naawe. Ako naawe kamanyiiro bwe yamala okubyogera ate teyakayanira ssente za gundi. Balina okumanya nti ensi because bali mu ngalo. Y'ensonga lwaki bali soogedde nabo nkugambye. Libya emyaka kati nga 10 nga tennaba kuddawo. Ensi yali amatobuta. Gaddafi yagifugaana mwegi 43. naye okugenda okukuba Gaddafi bamugyewo bagize mabega emyaka 10 baatuuka ne Gaddafi we yagisanga ne bagiza emyaka 37. Ekya Gaddafi kyanjawulo Sewanda kubanga teyalina bamuvuganya mu byabufuzi abamukuba NATO si member wa NATO taina member wa NATO gwalumbye just zali interest z'abali. Anti kati Museveni kyava abala nti n'aba NATO n'aba US abakolera donke waka waabwe bulala bwe baagala amagye Iraq ng'ali kutima ng'abatwalira bwe baagala Somalia ng'abawa. But tulina okudda ku drawing board nga Uganda era kino kyonsi bankyogera ensi waba muntu mu Uganda sinnamu nnyo. Era kituteekwa okulowooza Museveni yalina ebisumuluzo bibiri bye twetaaga. Museveni yabirina okulemera mu buyinza kutwala mu nzikiza okuva mu buyinza kutwala mu kitangaala. Naye Museveni ava atya mu buyinza tuteekwa kuteekawo soft landing. Naye n'akakasa nti abo bansuula si ku lwazi ngwa ku mufaliso. Okay, kitegeeza bana abamuvuganya baleke bino byogamba nja musi enjazi bazijjewo bateeke kuba yali eri waggulu kasolya kati alaba bamusindika bamugamba ku lwazi kati tujjewo olwazi tuteekewo emifaliso. Wanalaba emifaliso ajja kubuuka eri aveeyo ffe tugendeyo. Kale tukome wano leero tutandikira olunaku olulala akuume awangala ennyo Ssaasajja Kabaka.